Abalimu abali bagamba nti mu abadipi twabawasa muli yero simanyi muli nsujju kati ate bebamu betuwulira nti muli ba opposition tetubamanyi. Ssenkagale w'ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ategeezezza nti tagenda kuva mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo kya sipiika wa paalamenti y'e12 ng'era agamba nti mpawo agenda kumutiisatiisa ku nsonga eno. Kintu kimu kyokka nemeddeko ngenda kulemerako era njagala kugumya bamemba ba paalamenti eno empya abaddako obutabeera batiitiizi. Bino bye bagamba nti Mao ataddewo embeera bamuwe ogufo. Seetaaga gufo. Abalonzi b'era Ropeke bamaze okuno. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kya DP ku luguudo Balintuma mu Kampala n'agamba nti mu mativu ng'obuwanguzi bwa kumubeeramu 5 ng'era abeegwanyiza ekifo kino bonna agamba batadde ku bunkenke. Kubanga obusobozi mbulina ate ne mu bantu obuwagizi mbulina. Ate nkimanyi nti ba MP bakiikirira abantu abo bennyini abampagira. N'abaana abeeyogeza bajja kujja baneetondere mulindeeko. Ono era asambaza ebyogerwa nti waliwo abamussaamu ensimbi wakati mu kulaga by'ategeka okukola nga kalidde mu ntebe y'omukubiriza wa paalamenti. Ng'oyogeza amaanyi weesize eki? Abambagamba kirabika General Sala akuwagira, kirabika General MK akuwagira. Abaami ababiri mubajje mu nsonga zino. Bamanyi bulungi naye nze ndi mu kwetemera ekkubo lyange kuba ensonga zange abantu bazitegeera nga maze okutuuka. Ono nga bwetera okuba enkola yalina akagero kayisizzaawo ak'emmese eyakwasa empologoma ku mutego. Mujjukire nti oluusi omuntu gw'onyooma ate yayinza n'okuyamba. Edda nga tukyali bato baatunyumiza empologoma eyagwa mu katimba, emmese ne zijja ze zaasobola okuyamba empologoma eyo. Kabagahemi Rose akusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Kale ebyo nga tubimya amazzi ekibiina ki People's Front for Freedom kigamba nti kyakwatagana n'ebirala